nawulidde lumu omanyi nawulira bagamba nti lumu oyo bwe yagenda osoma amateeka teyasobola kugamaliriza genda kufuuka looya jjudde kyakyetegereza naye mmanyi nti amanyi ku mateeka nawulidde agamba papa bamulonda gundi bamulonda leader of opposition yani atalondwa ningamba yii naye naawe lumu abantu bavadda nga babba bibuuzo oba ebituufu obimanyi naye nga weebuzaabuza leader of opposition bamulonda naye bannayuganda bonna be bamukola ki ku lunaku lw'akalulu generation bannayuganda balonda gavumenti bbiri balonda substantive government ruling party ne balonda ne alternative government kubanga ensi tekkiriza gye bayita vacuum bagamba nti singa bukya ku makyanga kino tekiriiwo eno gavumenti nga kino ekintu tekirabye eno endala ekirabe kyova olaba ffe eno gavumenti erimu ne baminisita Ssennyonyi takola bwomu alimu ne baani ne baminisita nti nze ndi shadow internal affairs minister mwami Kayindo tafiire ekintu kyatalabye nze nkiraba kyova olaba bwe yabadde nga asirise nga amakomera bagasazeeko amazzi nze navuddeyo n'enkola ki n'enjogera bannayuganda bagamba ti owaayi gavumenti eri mu buyinza teryekobaana n'esirikira ebizibu tuteekewo endala egikubamu ttooki tulyoke tukulemberwa obuki obulungi that is the concept kakati mu bitundu ebirala kyalinga bwe kiti mu system gye bayita parliamentary system buli muntu yenna yesimbawo wadde neyesimbye kuba president afunayo constituency neyesimbawo kakati bwawangula najja nafuuka president naye bw'atawangula nafuuka leader of opposition era ekyo kyaliwo wano mu Uganda ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere Kawanga Ssemwogerere ye yesimbirawo ddala ku bwa president era ne mu parliament ye yali leader of opposition kubanga yali wakubiri mu kalulu kaki kakinaana naye kino wakitu olwaleero Kyagulanyi ye yali badde atudde mu parliament nga leadinga opposition kino ekifo si kya Ssennyonyi kya Kyagulanyi naye olw'okuba Kyagulanyi si member wa parliament kyebava bamugamba nti londa anaatuula wali ku lulwo gwe yakwata ekifo ekyokubiri nga delegate someone chovola balina obuyinza omugamba okoze bulungi sigalawo to meetings expectations zange vayo kati olwaliro bwogamba nti parliament etuula eri eronde bajja kukwata omuntu ng'akena alina beemupi 11 asobola okgenda n'akwatagana n'abadipi bali beemupi 13 n'akwatagana n'owajjemu omu n'akwatagana n'owa PPP omu n'akwatagana ne bampuuga kubanga oli bamuggyeko alina katiimu ke ne bagenda ne baga nti akalulu nti akena yakawangula nga naawe bw'omanyi ebya Uganda sente ne ziyitaawo ne bagamba akena yakaze kakati noddira omuntu bannayuganda gwe eyagenda okwesimba atesimbanga nawo ku bwa president by the way tatambulangako na Uganda yonna okiraba wa UPC naye teyesimbawo na ku bwa president tatambulangako na Uganda ki oba omuntu eyatambula Uganda yonna bannayuganda ne bamuwaayo obululu emitwalo 2 nojja n'omuganda kati gwe okulira oludda lwabo abatalonda Museveni ono Ssennyonyi tayogerera si mukulembeze wa parliament si prefect bano balumu bo bayagala kulowooza nti leader of opposition prefect waba MP nti mukulembeze w'ababaka ba opposition kyebalowooza nti bo balowooza nti leader wa opposition mukulembeze w'ababaka ba parliament abatudde ku ludda lwoki ekyo si kituufu ono mukulembeze w'abannayuganda abatalonda mwami Museveni era bannayuganda abo bamuwa obululu bawa mukama we yamudelegating obululu bumanyiddwa
oba kyenjogera mukitegeera? Tukitegeera Madam Teacher. Mukola enyimpi nzooza nze nga bwe nkitegedde nti singa parliament yali esobola Honorable Kyagulanyi yandibadde mu kifo ekyo ekya leader of opposition. Singa twali mu nkola, singa twalina enkola egamba nti omuntu okwesimba ku bwa president akkirizibwa ate ne yeesimba yone nti Kyagulanyi yali sobodde okwesimbawo ku bwa president mu kiseera kyekimu nga yeesimbyewo ne ku bwemupi bwa Kyaddondo. Nga bwe kyali ku mulembe gwa Semwogerere. Era ennaku ezo twali twagala okuleeta ekiteeso nga tugamba nti ekigambo ky'okutuma nga leader of opposition kireeta entalo gwe batumye naye atuuka ekiseera ne yeerabanga omuki omunene. Twagala tuzzeewo etteeka erigamba nti buli presidential candidate abeerenga ne constituency nti bw'aba nga waakiri tawangudde bwa president awangule mu constituency ebiteeso ebyo ebirungi bye yali ayagala eggwanga abireete tubiteesezeeko wano mu parliament. Ne kakati bano baba tebaagala yabavuganya kujja kutuulako mu bitiibwa. Kyova olaba eryetteeka tebalyagala tulikole ki tulireete. Kakati ate nakino ekitono, in fact bano tebawamba Ssennyonyi, baagala kuwamba Kyagulanyi. Tebayisaawo babaka ba parliament, bayisaawo bannayuganda. Omuntu nga Kyagulanyi yawangula regions eya Busoga n'eya Buganda, the most densely populated regions in the country. Even nga tetunagenda na ku kiri nti obululu bamubba bubbe. Ne bwe tugenda ne results ezaabwe zokka. Ogamba atya nti eddoboozi ly'omuntu oyo yafuna obululu obwo bwonna toyagala kuliwulira. Kyova olaba Mwami Museveni bw'ayogera Ssennyonyi yamwanukula. On behalf of Ugandans abatamulonda. Mwami Museveni si mubaka wa parliament. Ekyo nakyo kituufu. Ono shadow wa president. Era mu parliament omuntu amwenkana bamuyita leader of government business. Olwokuba Mwami Museveni naye tatula mu parliament. Alonda prime minister najja n'amutuulira mu parliament nga leader of government business. Ne Kyagulanyi olwokuba tatula mu parliament alonda leader of opposition najja amutuulira mu parliament ngo owokutuusa eddoboozi lye. Kati buli wogamba nti tulonde leader of opposition oba ogamba nti ne prime minister naye ababaka b'NRM nabo batuule bagambe nti tugenda kulonda prime minister kubanga ye leader of government business yatukulembera ku side yaffe nga tuteesa.